w'ekkanisa ya Uganda, the Most Reverend Bishop Stephen Samuel Kazimba Mugalu ng'awerekeddwako omulabizi w'ennamirembe Bishop Wilberforce Kitoluwalira bw'abadde mu kulambula emirimu egikolebwa obulabirizi bw'ennamirembe asinzidde ku Gayaza Junior n'ategeeza nti ekiviiriddeko emisango gy'ettaka ly'ekkanisa n'okuwangaalira mu ntalo butalikozesa. Ne muteeka ssente mu kkooti okulwanira ettaka nga balibba naye ng'ate abaagala olikozesa tebakkiriza likozesa. Ono agamba nti ensimbi nnyingi ezisaasaanyizibwa ekkanisa mu kwoza emisango gy'ettaka ly'ekkanisa olw'abantu abamu mu kkanisa bannansi wa mukange abalemesezza enkulaakulana. Kale nno kino kinsanyusizza nnyo okulaba nti ettaka lyaffe lino mu busumba buno obukulu ennyo wadda nnyo nze mbale situukangako naye nga mbuulira. Ayongeddeko nti ettaka likozesebwe bulungi era lisibweko enkulaakulana ng'amasomero n'ebirala kuba n'abeefunyiridde okulibba tebatudde. Ettaka bwe litateekebwako bintu ababbi b'ettaka bo beeyongera bweyongezi era balina ne strategy ennungi. Ono akuutidde abayizi ku ssomero lya Gayaza Junior ne High School obutava ku mulamwa ogw'okusoma naye be baluubirira naddala abaana abawala. Tokkiriza bantu kukuwagula. Oba oli ayogedde ki oba oli agira ki waliwo abajooga eri abalenzi abajooga abawala. Akulira Gayaza Junior Sarah Tebugura yeeyamye okwongera okusitula omutindo gw'okugunjula abaana n'okusitula omutindo gwabwe. Okolaganira awamu n'ekkanisa ya Uganda mu buli nsonga yonna eneesobozesa okusitula omutindo ogw'okugunjula abaana baffe mu mpisa eddiini awamu n'okutya Katonda. Ssaabalabirizi leero lwamaze okulambula amasomero agatandikibwawo ku musingi gw'obukulisitaayo era amalidde mu kutema vvuunike ery'okuzimba ekkanisa ya St Andrew Church of Uganda Gayaza.